Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribe ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Video eno size ezimu ku stories zotera okubeera ng'olaba waneno ku SMX Media era unlike otherwise tiragamba bantu kubeera nga basharinga content wange naye ku guno omulundi n'obuwombeefu obw'ekitalo ngenda kusaba olabe ka video kano obeera omaze okubeera ng'okalaba bambi ngenda kusaba osharinge ka video kano eyo mu group gy'ogenda okasharinga ku Facebook gy'ogenda okasharinga tomanya omuntu omu ayinza okuyibeera ng'ayitidde ku gwe link gy'osharinze okubeera ng'agenda kyusa obulamu bw'omwana omu gw'oli mu kubeera nga olaba mu butambi buneeno. Natuukiriddwa mukwano gwange nangamba SMX mbadde nkusaba ojje otukyalireko ku Ability Charitable Ministry olabe abaana baneeno abeetaaga obuyambi obw'enjawulo engeri gye babeezaawo obulamu bwabwe otukubireko n'omulanga oba waliyo abantu ab'enjawulo abalina obusobozi bw'okuyambako abaana bano okulaba nga bafuna obulamu obw'enjawulo tomanya bajje basobole okubeera nga batwegattako era ka video k'ogenda okubeera ng'olaba nze kennyini neesitudde n'emikwano gyange egimu ne twesonda yaawo ebitabo twasobodde okubeera nga twesondayo zipeeni emmere ebintu ebyetaagisa ne tugenda tusobole okubeera nga tukyala mu maka ga Ability Charitable Ministry naye kye nasanzeeyo g'amazima neewuunyiza okusinzira ku bintu bye tukola ebintu bye tutwala okubeera nti for granted kiyinza okumininga so much eri omuntu omulala akasente gwe kwolaba ng'omutwalo gusobola okugulira omwana engatto n'asobola okubeera ng'asoma abaana gye bali ng'atasomera na mu uniform nga ya bbeeyi nnyo y'okubeera ng'agisobola abaana gye bali nga n'engatto tagirabangako nga stocks gwe kyotwala ng'ekya bulijjo ng'omwana tagiteekangako mu kigere ekyo kubeera ng'agenda ku ssomero so be bano abaana betwogerako abaana abamu balina bazadde baabwe naye bali mu byalo tebasobola na kuraisinga mitwalo 3 kugula baaga egenda ku ssomero tebasobola na kuraisinga school requirements abaana basobola okubeera nga baddayo ku ssomero so abaana banene we baŋŋambidde abavubuka abakwasaganya ekintu kino nti SMX jangu otwegatteko tomanyi oyinza okuba omulanga ku YouTube channel abantu abalala abandiyagadde oba balina omutima omulungi ne basobola okubeera nga batwegattako okulaba nga tuddukanya ensonga eno abaana bo bolaba sofa bali baana basukka 40 naye nga abali fully sponsored oba balina abantu abakutteko omwomu baana batono nange we nagenzeeyo nze kennyini SMX nafunyeeyo omwana gwe nasazeewo ne ngamba ono omwana ngenda mukwatako nga nze SMX agenda kubeera nga atandika okusoma nassale ku myaka gy'aliko abadde tannatandika nagenda ku ssomero ne nasazeewo okubeera nti nange nnondamu omwana omu gwe nsobola okubeera nga nkwatako nsobola okubeera nga mpaayo obuyambi asobola okubeera nga asoma tekyetaagisa gwe mwana mujjaawo waali mbu omutwalo ewuwo obaki osobola osindika akatono k'olina omwana we n'asobola okubeera ng'ayambibwa n'agenda ku ssomero osobola osindika k'olina omwana we n'agulirwa school requirements oba ebintu ebibeezaawo obulamu obwa bulijjo ngoye engatto n'ekyokulya kubanga ministry namba oba abaana abasukka mu 40 balina okulya okwambala n'ebisigadde ng'ebyo oyinza okubeera eyo gy'oyo n'ogamba omanyi nze ngenda kwewaayo okulabirira abaana babiri nga bali awo mu ministry naye nga gwe takinga care of them n'obagulira ebyokwambala ngatto n'obasasulira school fees omusaamusaamu kubanga amasomero ga mu byalo tegeetaaga miliyoni emu simanya mitwalo 9 mitwalo 2 mitwalo 3 nedda ka school fees kabeera katini gwe wenna ali willing okubeera ng'otwegattako ku Ability Charitable Ministry osobola okuba kweyo namba y'essimu yennyingi oli mu kulaba ku screen eyange SMX nawe kennyini awulira nti wandiyagadde okugendayo okyale olabe abaana banene obulamu ddala bwe balimu oli waddembe okunkubira tujja sobola okwasaganya tukutwale osobola okubiraba nga abaana abo obatuukako oba gwe wenna na contribution wandiyagadde okubeera ng'okola osobola oyitirako enamba yange ya SMX mwenda gye mmanyi obulungi jasobola bulungi nnyo okubatuusa ku Ability Charitable Ministry keekana akatambi aka buli kimu nga bwe kyagenze mu maaso twagenza okubeera nga tukyala ku Ability byonna bye bino kankusaba okasharinge ka video kano kayinza Oh Yesu yegwe wanzija mu kyalo nga sirina nasuubi n'onfuukire ddala abalabe wange obulamu bwali bukambaga neyazika okuva ku ngatto n'akasenya n'ekibiriti wanfuukire ddala aya nenninyanga nyambuka
Pola mpola nga ngenderera kati lengera gy'otuuse Brandon nsiimye pararatarataratata mukama nsiimye yegwe madala dala dala oli dala 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 lyange dala 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 ono ye Brandon is my son. Nena kawunde jari yatandika ne orphanage charity bagita ability charitable ministry. Yes, ayamba abaana naffe twamuyamba ku master child care kati akuze naye ayamba abalala. So abamulabi abalabika video kano number ziri ku simu, support my son. Twamukwatako kati naye akwata ku balala kyetwagala kyokka bovaamu ng'ojjukira banno. Thank you Brandon, I love you. Mwebale omulimu amatendo Mukama abatizeewo mwebale penzi mwebale ebitabo mwebale ebikozesebwa mututadde ku mutindo mwebale engoye mwebale engatto mwebale ebikozesebwa mututadde ku mutindo abite yakayaka etemagana esaaliza Tetulaga tulengerayo etafali mutuwadde jimu abite yakayaka etemagana esaaliza Tetulaga tulengerayo etafali mutuwadde jimu okumanya mutongeddeko eby'ekisenyo obuyonjo tubukyusiza dembe yaffe mutuyigiriza tetukyanyigibwa mu ttooke dembe yaffe mwatuyigiriza Ability charitable mwebale mukoze omulimu okumanya mutwongeddeko ebyeddiini tubize nnyo obuyonjo tubukyusiza dembe yaffe mutuyigiriza tetukyanyigibwa mu ttooke dembe yaffe mwatuyigiriza Ability charitable mwebale mukoze omulimu Nani ability asana fuge abite wangale era nebitundu byonna ebyetoolodde abite sale fuge yabulo abamu bamwogerako amoje yeyisabu anko yaddamu ni Allah yengabo era nakwata mpola nanyeza okutukawe yawangulese ayibalonda Nani ability asana fuge abite wangale era nebitundu byonna ebyetoolodde abite sale fuge yawulo abamu bamwogerako amoje yeyisabu anko yaddamu
tweyanzege abanda baba SMX mwebale kubeera nga munjagala leero olwaleero nfunye okusomozebwa kw'amaanyi nti mukwagala kwe munjagadde nange nfunyeeyo famire empya oba ab'emikwano emipya bangi nnyo naye okusinga njagaddeko ono gwe ndi naye waneeno olwaleero neera nsaba Mukama Katonda ampe buli kimu ekyetaagisa tugende n'ono omwana okuva wagenda otandika osoma paka Mukama Katonda wanankwatirako tulabe engeri gye tusobola okukwasaganya nga n'abalala nabo saagala kukoma ku ono naye ate kinyuma nnyo osooke n'omu abe naye nga ali satisfied okukwata ku muntu omulala neyanza nnyo neyanza egenze munsanyusiza nnyo njagala nnyo abaana abato naye Uncle Edrine kyayogedde kikulu nnyo muwe muteeyagale naffe tetujja baagala lwaki nze mbeera njagala alwana ne munne lwaki njagala oli afuka ku buliri n'agaana okwanika lwaki njagala oli ng'aye waafuna ebyokulya agenda ne yeekweka nange sijja kwagala okitega naffe tujja bbirira eyo ne Uncle Edrine ebyokulya byaffe newe muneeyagala naffe tujja kujja tubawengako ku bintu byaffe neyanza nnyo neyanza ege I can help you translate. Mwebale nnyo. Good to see you guys. Agamba kabadde kakyole kiri nnyo okulaba nga abalaba. I look forward to coming back. Era agenda kiwa ekirowoozo okuba nga akomawo. And then we shall play together, do things together and have fun together. Era nga tujja zanya ffenna tujja kola ebintu bingi nnyo ffenna era tunyumirwe ffenna. Yeah. We will come back very, very soon. Thank you. Era nga tugenda kudda tukaseera katono nnyo. Era nga musanyufu nnyo kubanga kuŋŋaanye naffe. Neyanziza neyanzege. Ndoza naye ajja tuwayo nga yes mbaniza nnyo eno ku SMX Media nange mu SMX nga nabasuubiza okubeera nga maleta updates ez'enjawulo mainly mu entertainment industry olunaku olwaleero tetugenze nnyo mu entertainment wabula waliwo omuvubuka eyantuukira n'angamba SMX tuli actually myaka gyegimu nyinza n'okubeera nga musingako ku myaka n'angamba SMX waliwo ensonga eno neeno ne mupuliiza ensonga y'engerimu eggumba n'oluvannyuma n'angamba naye ogitegeera obulungi SMX kankusitule ne olaba interview ntugikoze sawa ndooza ziri oba mu mmeka teziringa mu mmeka zizino sawa twaze eno mukyaziri sawa emu n'eddakiika 2 wenkoledde interview eno naye nga mbadde nina okubeera nga ntuuka ku ground omuvubuka ono gwendi naye yantuukirira n'antegeeza ku nsonga mbu ye mu buvubuka bwe bwali nenge egyalabikako mbu yatandika okubeera nga akwata ku baana abamu ensonga eyo nenkwata kubanga tuli myaka gyegimu ate mumumanyi bulungi nnyo nga mukwano gwange nti talina ssente neŋŋamba okikola otya sooka introducing eri abantu amanya nze Brandon Kirabo mikwano gyange abasinga bampita Kabonge nze nkumanyi nga director w'ennyimba ya ndi mu kusoma busomi oku directing ennyimba ku Future Trends Sprint ewa Edrine po era omanyi bagamba kyokiriza kyobeera nzikiriza nti myaka nga mitini njafuuka director w'ennyimba ow'amaanyi ddala ya bwentunula emabega waneeno ndaba abaana basukira ddala 30 waŋŋamba jangu osokolayo kuba neno abaana SMX tomanya naawe oyinza okubaako n'ettofaali ly'ogattako tomanya n'abali ku YouTube channel yo ne babako ettaffaali ebagattako watandika otya ekirowoozo kinene n'okubeera nga right now muvubuka nga gwe n'abaana basooka 30 betulabako ekirowoozo kino kiwanvu nnyo simanyi nti obudde buyinza otumala okitemaatema naye nze nakulira mu bitongole nakulira abapasita Wilson Bugembe mu Master Child Care Ministries so musumba Bugembe atukuza atugamba nti mmwe mbataddewo muli abaana batini naye 10,000 z'abaana bannayuganda bali eyo beetaaga mmwe musumba n'atusaba singa muba mukuze ne musuumukasumukamu Katonda wakufujjako eddusu kwatayo munno omu omuyambeko kati nze nenkwatayo munnange omu nagenda olaba n'owokubiri muwezezza n'owokusatu bwentyo kati bano bonna bato bange era baana bange era baganda bange bwe batyo bwe kyatandika wazze waneno n'oŋŋamba SMX tomanya jangu naawe oyinza okufunayo omwana gw'okwatako nange wentuuse wano nempulira ddala nga kyetaagisa neera aba SMX Media subscribers nfunyewo omwana omuto gwe ngenda okubeera nga nkwatako gwe ngenda okubeera nga mpeerera nga nsapootinga n'akatono ke nnina otandika otya okumubulizinga abantu okukwatako ku baana n'abaana
okutandika okukwatako natandikira mikwano gyange nga gwe SMX nkutuukirira mu buntu nenkunyonyola kyekiri ku ground nenkunyonyola abaana bennina biki bye beetaaga kubanze nina believe nti nga tetunnatunula wala nnyo we have to first look into our own friends our own brothers betubeera nabo betuwangayiramu betukubiramu olwali betusiiba nabo kuba muganda wange ono omwana okumusomesa ku ssomero eno mu kyalo tasuka 15,000 mu myezi 3 mu myezi 3 ne bwe mubeereyo mu kibuga bawe tubeereyo mu kibuga ne bakyali banga abalala tutonona ssente mu bintu ebyenjawulo kwata 5,000 7 n'ogule ekifi ky'enkoko biki n'ogula data kati olunaku mulimu mikwano gyange olunaku akozesa GB nga 5 naye obalabala mu GB 5 ziyinza okuba ku mutwalo wiiki aba akozeseza ssente mmeka kitegeeza mu wiiki emu yokayoka data gwakozesa asobola okuzza omwana ono ku ssomero oshegeera so kati mbayitiramu nemba nnyonnyola nembateeka ku alali nembaga baganda bange mukimanyi data gwe tukozesa biki sooka okitunulemu nkibatunuzaamu nembagamba ttaamu ebeeramu emyezi 3 emitwalo 15 newogamba nti buli mwezi omwana muwadde emitwalo emeka 5 ttaamu egenda okuggwako ng'omwana oyo kati mikwano gyange nga mmwe abajja eno ate nabo bagamba mikwano gyabwe era ne bajja bwekyo tugenza tulanda kyoba tulina abaana bangi tuyinawo abatini abayambibwa naye nga obuyambi tukyabwetaagira naddala n'ensonga ey'okusoma ebyetaago biba bingi omwana alina bye yeetaaga tebiyinza kuggwayo nga wobalabye ti omwana asomyeko abawanjawulo nnyo kuba eno tuli mu kyalo tusobola okulima lumonde ne school fees tetulina tusobola mumulima ensawo ya lumonde ogenda n'ogitunda ng'eri mutwalo olina okugulako ebikozesebwa ewaka the end of the day nosanga abalina bazadde baabwe nga tebalina busobozi bubaweerera abamu abaana bamulekwa nga talina maama talina taata era bo babeerera ddala wano mulimu n'abaana abajja obuzi nga ali ku single mother abamu bali ku single father sirabanko taata akuza mwana ye muwala nali ku kyalo kuno lumu omusajja nayita wano nga weesa akaana kakawala ka myaka 3 ne mubuuza taata kiri kitya nangamba munaye mama wa mwana yafa nga amuzaala nempulira ennaku nga enkutteko nnyo ku mutima nga gukwatiddwako nnyo ate nga be bangi 10,000 sigamba nti bano bonna beetaaga bangi nnyo naye singa Uganda eno efunamu abantu nganze 10 kati ono omwana womukwatako okutte ku generations and generations nze nebaza musumba Bugembe yankwatako naye kati yakwata ku nze omu naye kati muye ate akwatiddemu abaana abalala abasoba mu 3 omulanga naddala ekintu ekisinga okubeera ekikulu nga tumaliriza byonna tubyetaaga ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo naye singa basaries endiko omwaka guno singa buli mwana asobola okubeera mu ssomero n'afuna ensoma eyeyagaza yesi basomera amasomero ga 15 naye oli asobola okugamba nti nze mututte muli 4 mututte muli 5 zeka mutwale e Kampala kasita omwana asoma n'amasomero agali eyo basobola okumpa basaries fe tuweeyo abaana 5 amasomero abantu abenkanamu sekinnoomu sijja kumenya gundi oba gundi kuba abantu basinga kumenya mamafiina mamafiina yekasi yalina obusobozi abantu bangi nnyo abalina obusobozi naye nga tebamanyi babutaddewa oshegeera so nze ntandikira ku muntu wawansi kuba nina okukkiriza nti kisoboka ku basaponsa bange bonna basaponsa abaliko boyinza okugamba nti bamanyi abalinga 2 basaponsa betulinamu abamanyi abalinga 2 mukama wange Edrine director is one of our sponsors abasinga mulabya akayimba akacheza for Yesu omukyalo oyo bambi mwebaza nnyo anti Gabbi Ntaate simanyi Katonda kyalimuwa kuba tamanyi personally but yansisinkana nawuliza omulanga gwange ku lunaku lwe lwasooka okundaba n'akwata ku baana era atuyambako nnyo naye n'atakomako kye n'atuwa project ya cheza for Yesu omwalabikira abaana bano ab'enjawulo faces eziyimiridde wano abasinga mu abalala we are a Christian based foundation naye tetukoma kukya mutuwa obuyambi kyokka oshegeera wabula tulina ebintu ebirala bye tukola okulaba nti tuimpressinga abagenda okujja batukola ki batwegatteko bana abaana balina ebitone ebyenjawulo omwana ono is good at acting mulimu n'abalala abayimbi so we do music dance and drama nga emulabye bye entertaininzeemu bintu tulina bingi musobola ogenda ku YouTube channel yaffe ability charitable ministry TikTok onna ability charitable ministry nga nkuta yoli agambye nga wazite SMS nafunayo omwana omugwayolerera antuukiridde atya oba gwakutuukiridde atya asobola okusooka n'atuukira SMX kubeno channel gye tulikola SMX oli muganda wange atuuseewo ku ground kati SMX ne bw'oba ggoze nga nze sijjiddeeko mba mmanyi kikola ki kiggwa omuntu ayagadde nze kwennyini osobola okuncontactinga ku 07555 5 ziri mirundi 3 96722
enamba eyo kweri ku social zaffe zonna bw'ogenda mu YouTube yeri main number naye n'abantu abalala abo bosobodde otuukirira ba SMX ba Edrine Po n'abantu abalala ddala kasaka kasanti akuleese mu maka gano kuba tetulinayo maka malala okujjako gano. Soko ononsonyiwa taata soko ojje nnyumyeko ko naawe katini ndooza jangu wanene ono no mukama wange bosi waffe naye kyekinjagaza okwasagana n'abantu almost age bracket omujjebaleko se kale si bonna mujjebaleko kale onako olwaleero gwa omu kuba tuleese neeno kubanga nze mbadde sikiriimu nnyo ne muganda wange weyanyinyonnyola naawe nondaga mu kisoboka kyekyaku inspiring ogamba mbu kawegatte ku muganda waffe ono obeereyo n'omwana gw'oweerera simanyi naawe olinayo ababa kati ku nsonga eyo nze obulamu bwanje nnyo okuyamba abantu because obulamu bwenkuliddemu bwadde bulamu bwa struggling nnyo bwakubonaabona nnyo kati buli wendaba omuntu yeetaaga okuyambibwa nnimukiramu ate n'ekirala nkimanyi nti gye tukoma okugabana ate gye tukoma okufuna ffenna n'ekirala you don't know what comes tomorrow because omwana bwotyo somuyamba nga naye yagenda oyamba ababo mu maaso because you don't know what tomorrow holds so kyekisinga okumpushinga because nze saafuna nnyo mukisa guyambibwa so nandyagadde nze artist nga banene abalala in fact nze sikirabanga kuyamba nkirabanga kugabana yes twalembo Edrine ona sente katona kyazikozesa ofuneko n'ebirala byokola anti ati kyo kyegambye era nti siri mu kuyamba ndi mu kugabana nabo so yes so ngabana ku ekyo kyemba nnina nabo ffenna ne tubeera wamu omuntu yandiyagadde okubeera mu ngatto zonaga olaba Edrine Pod music director manyi babayita badongo toli mudongo batuyita badongo kuba kubanga oli mudongo kati omudongo nga Edrine Pod oli mukubuka muto gw'emidde naye muto nange ndi muto bangambye namba y'abaana boli mu kubeerera wanene nenneewuunya omuntu yandigambye mbu olaba Edrine Pod koze oyinza mu inspiring otya naye okujja otwegattako wanene tusobole okulaba nga tubeererawo emiti emito gino nze ndowooza kuba kusalawo kwa muntu because tetusalinda nti ofune ekinene ekisinga oba ofune ekingi ennyo nnyo ekisukkulumye nze ndowooza kyonna kyolina osotandika nakyo teweetaaga kuba na kinene because omwana bwati ne bwojja buzijja sinoosibako naye noyogera naye olwedde oba ogabanye naye tolina kuba na ssente ebyo essente bijja luvannyuma kuba n'okuba nga oli naye nonyumyamu naye nomusmilinga mwenna kimala ne weteeta asuubi wabula oba ogabanye naye obudde bwo bwokaboka oba ogabanye naye tetagisa nnyo sente kiba neno baninda ziwena nedda kyekiri bwe kityo abala gye bagenda naddugaza emmeeza ate ffe abamu essanyu lyaffe liri mu kuba nga tuzze ne tubeerako wano ffenna nga tumaliriza nanti omanyi gyojja akasente gyofisaako n'oleeta eno bakubiriza abantu ne bizinensi obagamba tubakubiriza mwenna nga mutusapootinga kuba ate sente zaffe tezikoma kubanga zimala byaffe byokka wabula tuyimirira n'abantu we bati ate nga tukyayimirira n'abalala bangi mu bitundu binnyinyi eby'eggwanga n'emawanga gonna so tubakubiriza okubanga mukama ayongera obbagabirira ate nammwe muleete ate naffe twongere okusaasaanya direct ekikubidde wala bosi amanze kankayiseewo direct bannange mujje ku FTP Edrine Po yono omukozi w'ennyimba ez'amaanyi akoledde ba Bobi Wine Bedi Kenzo Barwema Namakula mujje mu kampani kubanga mumanyi kampani gye muzze okubeera nga musupportinga nabo banyina gwe bagenda okubeera nga baddiza eri nno batulinze ndowooza tugende eri tulabe ki ekigenda okubeera nga kidda kwano kwesa Max Media wetutewe tukikola tugenda sigala tubawa ebintu ebirala ebyenjawulo twebaza nnyo omukulu Edrine Po twebaza nnyo Kabonge director olw'okutuhostinga tusobola okujjako mweno home ne tusobola okulaba abaana kiki basobola okubeera nga bakolera ddala nange SMX nfunye ekinyegenyege nera nvuddewo ne mwana muwala muto agenda beera nga atandika okusoma ku Mmande naye waddeyo nga nze SMX olw'okunsupportinga kwe munsupportinze ne ŋŋamba mbu kankwateyo omwana omu okuviira ddala ku nasale paka Katonda wanansobozesa okulaba nga tukoma obugambo obusembayo ngobawa contact obugambo obusembayo nyinza sembayo obugambo bwakwebaza nakubasabira nsabira buli munnayuganda ali eyo akwatibweko Katonda amuwa amagezi okumanya n'okutegeera aba blessing abawo omukisa ogutaliko na buyunike noyo naye yandiyagadde tukwasaganyizaako wano nawali abakyala bangi bali e Dubai abakyala b'e Dubai banyambyeko mu feeding y'abaana bano musobola okuncontactinga ku namba yange 07555 967 22 075 emirundi 3 967 oba osobola okunsindikira email ku abilitycharitable@gmail.com
osobola followinga ku social handles zaffe zonna Ability Charitable Ministry ku YouTube channel jagiraba wali abalala batoozamu channel endala nayo jagiraba eri waggulu eriko ebifaananyi by'abaana ku Instagram ojja botufuna ku social handles zonna TikTok ku Twitter sawa zo bagita X wonna osobola okubotufuna nobaako ne wotupushingamuuko tweyanziza nnyo tweyanze katulabe activities n'ebintu ebirala abagenyi byasobola okubeera nga baleeta tugenda beera nga tukomawo bannange ndi musanyufu nnyo gwe mulundi gwange ogusoose okujja wano eno naye engeri gye mpuliramu yanjawulo nnyo mutwaniriza bulungi era nga mbasuubiza katono ke naabanga nfunye tujja kukagabananga kozi entanda gye mbasibirira abaana aba Ability mukulembeze Katonda mu buli kye mukola ate mubeere n'empisa naye nga ku ngeri gye mpuliddemu sisuubira nti nsobola okuddamu okuminsinga okujja nga balala bazze era buli wanaabangawo okuŋŋaana nange nja kubeera nga nammwe ebigambo byange Sing! We rejoice and be glad and be glad. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وعذاب الدين وعذاب الدنيا وعذاب القبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما أنت الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم ولا يؤتون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. bangi bafudde naye taata tukyali balamayi mukama taata era twongera okusaba wano buli mwana wano wonna musanyufu mu linnya lyayi mukama taata twongera okusaba ebirabo bye batuleetedde twongera okusaba kubanga n'abagenyi bano babadde tebatumanyi naye mukama bazze mu linnya lyayi taata era twongera okusaba watuwadde omukka gwe tussa leero ayi mukama taata era ojja tuweera ddala ayi mukama taata nkwebaza kulwa abagenyi be bazze mu Ability batambudde bulungi era baddeyo bulungi mu linnya lyayi mukama taata byonna tubisabe nga tuyita mu linnya lyo amiina. Bale tubebaza mwenna mwenna okutusanyukira tusiima nnyo okutwagala era naffe tubagala nnyo era mbebaza nnyo olw'essanyu lye mulaga abagenyi bonna be tweyongera okujja nabo tusaba abagenyi mweyongera obbasabira kuba bwe mubasabira nabo nga bafuna nga bongera okujja nga bagabana nammwe era tusaba ne ku masomero gye mba mugenzi osoma muteekeemu nnyo amaanyi ddala nga musoma kuba omuntu oba tasomye emikisa gye giba mitono egy'okumalako okusobola oba ogenda kusoma beera siriyasi weerabire ebyo nabyonna ebikunyizizza weerabire ebyo nabyonna ebikunakuwaza omanyi nti aka kaseera ka ssomero n'abantu abakuyambako ku ssomero obawe essanyu nga balaba lipooti yo nga tamweweddeko so njamu ate mwagalane ne bannammwe temulwanagana temuyombagana kubanga buli obanga oyagala muno ne Katonda akuwa omukisa ate atayagala munne tagenda mu ggulu so njamu muyambagane n'abazadde bamwe mbere nga mubawulira kuba oba towulira abazadde bo naawe abaana bo tebajja kuwulira kuba buli okulanga bazadde bo bawulira nga olina n'empisa awo kiba kikutwala mu maaso mwewale nnyo n'emikwano emikyamu omuzadde wo ekintu kyagana tokikola kuba kyoba omanya naye aba yaliko mu myaka gy'olina egyo
kati mubeerenga muli baana bagonvu bawulize mwagale nnyo Katonda buli muntu mu ddiini gy'alimu ate era mubikimu mubeerenga musaba sabanga ogenda okwebaka sabanga ozuukuse sabanga ogenda okulya sabanga ogenda okutambula ndi mu kugaana mpisa mbi waliwo wali ali mu zikola ekisoko jje wano jangu gwe kennyini jangu wano naawe jangu ebintu byemukola Katonda tabyagala tinaffe tebitusanyusa jangu wamma omukozi ekyo wanti akoze ekyo kati nti wakusindika nga omusonyiwa wakusindisa ofunye olubale ekitegedde tolina kyovuddeko ate ekisooka yegwe mukulu woonono ye muto kitegeeza ye waaba akusindise gwe alina omuyigiriza nti kyakoze kikyamu ate n'otamusindika kuba waaba akusindise naye n'omusindika tewabawo njawulo gye mba mukoze eki tewabawo njawulo ku mukulu n'omuto wakusindika tolina kyokola ki sooka olabe wa nga no ye tansindise because tekina kye kimujjako okitegeera gwe mukulu we simanyi wa muli baluganda ne wasi mugandawo kikakatako okubanga gwe mugayagambye kyokoze si kituufu tasobola kuddamu kusindika okitegeera gwe munaabo temweyagala teri muntu agenda baagala nga mutemweyagala ate buli we mubeera nga mwemulwana nze mbalengera eri nga mulwana ate abagenyi ne mbasanyukira kitegeeza muba mweyisaako kiba kiraga mulina empisa embi naye abagenyi we bajja mubalaga nti temulina mpisa mbi kati ebyo ebintu temubikola mukitegedde kuba ndi mubyogera kati mwe muli mubikola so abasigadde mukole mulage ekifaananyi ekirungi buli wamu si wano wokka kuba omuntu waba akusindise womusindikanga kati afunyemu kisente meka ezigenze mu musawo ye wasindise munno oli muto waba akusindise gwe mulage ekifaananyi ekituufu so mubeere n'empisa mumpuliriza ate mwagalane ngera bwe ŋŋambye ebyo byonna bikolwa bya buteeyagala kali wakusindika kiki ekikuvaako ate mugabane ne bannammwe n'okwagaliza bannammwe si omuntu baba mufuuye ssente nga gwe tebakufuuye ebyo naye baba bajja kufuuya kati nze si bwe mundi bwange gusoose okujja wano kitegeeza mba nafuuwa oli n'olala ono nja mufuuwa mukitegeera so mweyagale nnyo nze byebyo ebyange Uncle Rasta alina kyayagala okwogera. Nze ne Membe tuli So yes, I'm also going to take up responsibility. Naye alonzeewo Membe era agenda kutambula naye. Pay for his fees. If I don't have, you must have something to put. I told him I'm going to teach him English. He's also going to teach me Luganda. Okay. Yeah. Thank you. Yes. Ndoza ni Uncle Wido na atulage gwaloze bangi. Tambulemu. Aye mbeko gwe nonda. Talonda nali ku mabeere. So Uncle Stena kyagamba. You see, it's my first time to come. Agamba kaseera soso kujja wano. I have other friends. Aine mikwano emirala. We're trying to build a family, so if you don't get picked today, just know you will still not be here. You will still go to school, you will still get someone. Era lumojja kufuna omuntu yenna anakulonda. Yeah? Yes. Don't be sad. Ate buli tujja n'omugenyi omupya. Uncle Wido gwalonze mu bangi. Omwana wange waliwo omwana obedda asinga okunzinira obulungi. Kato yo yaliwa omuto nnyo. Amutenyo uno. Yo nono gwade basindika. Si ono. Ono wange. Mwana wange.
Kumana yanzimidde gana. Samori wa. Nage lonzo no. Lawrence Abembezi. Bakuyitani. Okwenda mulezi. Okwenda mayino muwala. Tujja mugabana. Anenda Ya katonoke nabanga mfu. Kati yankoledde bulungi. Anze kati mbadde nsaba mbeko kye njogera.